Okay. Good morning everyone. Shokera ddala. Kansasire family y'omugenzi egirinnya okufibwako mukwano gwaffe. Naye si ensonga endeese enkulu. Omwami ono bamuyita Alhaji Nganda Mulyanyama, Mayor Division Makindye. Omwami oyo tubadde tuludde ebbanga nga tumuwulira atugamba ajja kuba Lord Mayor Kampala City. Nina bye njagala omutegeeza. Njagala otegeeza Mulyanyama nti okubeera meya w'ekibuga olina okuba nga omanyiro. Oba bwe njogera lo n'okitegeera. Oteekwa okuba nga omanya amateeka. Okumanya amateeka kikuyambako okulwanirira b'okiikirira. Omaze ebbanga ng'oyogera ebigambo bingi ku Lukwago, ng'oyogera ebigambo bingi. Ng'ogera ebigambo bingi ku Nyanzi. Tugamba leero bono kikyayogerako. Nyanzi, Lord Mayor gutusuubira okutuddira mu bigere bya Lukwago 2026. Bwe yategeera gy'alaga nti ekifo ky'agenda okukontestingako oba abantu bagenda okukiikirira n'ekitundu ky'agenda okukiikirira kyetaaga omuntu ng'amanya amateeka, yaddayo n'agasoma era baamutikkira. N'amanya nti kati netukkiriza nti kati akolifayinga okubeera ki Lord Mayor w'ekibuga kino. Bw'olaba munne omulala aliwo amawulire gwe gatambuza nti ayinza okwagala ekifo ekyo bamuyita amanyiro. Sebo mbadde njagala kukubuuza gwe wali omanyi ki? Bannaye kambanyonyo bakulu, muganda wange muzeeyi wange Mulyanyama, okubeera Lord Mayor w'ekibuga oteekwa okuba nga omanya amateeka. Kubanga bw'ogenda ekibuga it's a capital city. Omuntu addiira president ye mukulembeze addiira president, Lord Mayor, kubanga ekikola ensi yonna ebeera capital city. Naye kaakati gw'osituse eri olese 1 GB ate nga nayo formatting. Omutwe nga guzitowa 1 GB nga nayo formatting. Oyagala jiba gikuba ekibuga Kampala. Bambi gw'otagabutaga zitomanyi watuufu wowo tolina lugendo lutuufu. Jasiga omanyi tolina beera mu byabufuzi otagala butagazi bwoti. Bwe watuuse eyo mu komiti ne bakubuuza ssebo what is law nga tosuddamu, ne bakugamba kati gw'ogenda kiikirira otya abantu b'ekibuga nga tomanyiyo yadde etteeka erimu nga n'ekigambo law tokimanyi. Bwe bakufuba otuddeyo wazze odduka emisinde ate n'ojja n'ogwa mu ggabo lya academic power. Bwe wavuddeeyo watuuse ogenda wali mu ttaawo n'olangira ng'ojja kuba MP. Mbadde nsaba okubuuza, what is parliament, Mr. Mulyanyama? Kyannaku bambi nti ate nawe wandibadde osobola okuddawo obadde nawe watundawo, tosobola kuddawo. Kakati ate mu kuyangayanga n'ogwa migere. No contesting for being an MP, a primary 7 leader. Ekibuuzo kyange, don't you have any business idea? Ebbanga lyomaze mu bukulembeze okusinga okuswala. Because ndabanga bikuswaza nga gwe omuntu ozze mu nsonga za terabyte. Omuntu okubeera mu parliament olina okuba nga omutwe gwe guzitowa 64 GB oba terabyte. Kati gweyagala kuleeta 1 GB ate nga nayo formatting. 1 GB omutwe nga guzitowa 1 GB nga ate nayo formatting. Mbw'oyagala kujja oteeseze abantu gwe. Omuntu atasobola kukola introduction of 1 minute mu lulimi oluteesa mu parliament. Gwe yagala okujja okiikirire constituency. Ntwala omukisa guno okutegeeza nti bino byetaagamuko omutwe nga muzito. Byose byakuleekaana
si bya maanyi, si bya kwata kitiyo ku kkubo, si bya academic power, bya bwongo, si kwogera nnyo. Singa byali byakwogera nnyo bayitawe kankunyonyole mukulu Mulyannyama kankugambeyo kano akasemba. Omuntu okuba ng'ogenda kubeera memba wa parliament oba okiikirira disitulikiti zonna eziri mu Uganda. Disitulikiti zonna eziri mu Uganda era abantu bonna abali mu ezo disitulikiti oba obakiikirira ng'omubaka wa parliament. Kubanga ekintu kyonna ky'oleeta ku floor of parliament kiba kikiikirira abantu bonna singa kiyita. Kati gwogwo omutwe gwe ogutasala division, ogutasukka boundaries za matching the division, gweyagala ate okutuuza ku mmeeza ekiikirire eggwanga lyonna. Bannaye olumu mujja tunoonyaako ntono naye mumenya oba ebintu nti babagamba mwe mutagala butagazi temumanyi mirimu gye muteekeddwa kukola mu position ze mulimu. Just move on mutagala butagazi. Shame upon you.